Kwaniriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda era nenkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo amakya g'olunaku olwaleero. Abingi nnyo ebitambula wano ne wali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga tukyali mu kukungubagira muganda waffe Tamale emirundi naye waliyo akatambi olunaku olwaleero akafulumiziddwa nga Museveni yeewaana olw'okukola omulimu gw'okutta Tamale emirundi era yeewuunya ensonga lwaki obutwa bwe yawa Tamale emirundi bukyalemeddwa okuggyaawo oba okusaanyaawo obulamu bw'empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Mu ngeri emu okusinziira ku katambi kano ke ngenda okuba nga nkuwa, Museveni musanyufu nnyo anti ne sipiika eyaliko sipiika wa paalamenti y'eggwanga lyattu erya Uganda onono nga si mulala ye Rebecca Alitwala Kadaga naye bamusuubira okuba nga yaddako oluvannyuma lwa Tamale emirundi okusobola okuba nga ate yassizza ogw'enkomerero. Yadde ng'abadde afuna obujjanjabi ku butwa buno obwamuweebwa mu kiseera kye kimu ne Ssaabasajja Kabaka era obutwa bwe bumu bwamuweebwa ne sipiika wa paalamenti omukyala oyo Alitwala Kadaga. Simanyi ali mabega w'ekikolwa kino naye nga Museveni era ye mutwe omukulu wabula simanyi ba agent kibe yatuma okusobola okulaba nga ate bamuyambako okutuukiriza mission ze. Buli akolera NRM essaawa zino ali mu kutya olw'ebyo ebigenda mu maaso olw'ensonga nti omuntu abakozesa kennyini ate y'omuntu y'omu yamaliriza nga abasse. Mujjukira Ismail Lexus Ichuli naye bw'atyo bwe yagenda. Frank Gashumba naye ali mu kutya. Ninda kubanga naye era ankukolera vidiyo ye namba osobola okuba nga ate owulira okutintima kwaliko essaawa zino naye ansooke nkuwe akatambi akakakasa bino anti Museveni musanyufu nnyo n'okufa kwa Tamale emirundi. Banne bali mu maziga baamukolera, abaana be bali mu maziga essaawa zino wabula omuntu eyamukolera ebbanga lyonna amusiimye na kumuwa butwa obumujje mu bulamu bw'ensi eno. Katufune akatambi kano n'oluvannyuma ngenda kuba nga nkomawo nnyongera okujjukiza katono nnyo gompya tanaba kuba nga osubscribinga kirira wansi walaba ekigambo osubscribinge ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza kwata ku kidde ekyo oba notification bell oteekemu all osobole okuba nga tasubwa ensonga zonna ez'amawulire ngeri watadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Teweerabira kusharinga era kankuwe akatambi kano n'oluvannyuma nja kuba nga nkomawo ate yongereyo. Museveni bagamba nti Kabaka tajja kusukka mu gwa munaana nga 15 olwaleero mmeka ali mu ddiiro kati nno owulira abantu be bali mu kubala bagambye bwe bati obwo obutwa abantu abaabulya kuliko mirundi kuliko Ssaabasajja Kabaka kuliko Kadaga. Bagambye kati Kadaga yaddako kirabika Kabaka ye bamukongoseeko mwongere okusabira Kabaka. Weewaawo bagambye Kadaga yaddako leero ziri 15 ogw'omunaana baali bagamba Kabaka tasukka gwa munaana 15. Mujjukira nkiyina mu videos nga 15 ngambagamba nti abasajja bagamba Kabaka tasukka gwa munaana 15. Mukama Katonda w'eggulu tukwebaza kubanga Kabaka azituusiza ate n'aziyisaawo era ajja kuziika bonna abaali abalabe be. Bonna abaamwagaliza amagombe alibaziika n'abamalawo mu linnya lya Yesu. Bagambye Kabaka yaddako, bagambye Kadaga yaddako, bagambye beebuuza lwaki nti ye ate Tamale emirundi mbuye yabulabuukirira mangu ne yejjanjaba naye Kadaga teyabulabuukirira mangu naye ye Kadaga lwaki tafuwa naye ne bakakasa ne bagamba Kadaga yaddako. Bakakasizza ne bagamba nti Kadaga Alitwala mama wa Busoga essaawa zino gwe basuubira okubanga addako okubanga ateekebwa mu ddiiro oluvannyuma lw'ebyo byonna bye yabakolera. Mujjukira Mutogikwatako omukyala oyo ye yali sipiika by then. Rebecca Alitwala Kadaga talyerabirwa mu nsi eyaggwanga lyattu oba eggwanga lyattu erya Uganda. Tajja kubanga yeerabirwa olw'ensonga nti okutuusa n'olunaku olwaleero y'omu ku beekobaana okutulugunya kw'Abannayuganda, okummibwa obwenkanya ng'ayongera ekisanja
mujjukira bulungi nnyo mutogikwatako. Museveni teyali wakudda mu kalulu naye ne bakwatagana ne be bakwatagana nabo ne baleeta ebbago mu Parliament anti okulonda kukyusibwemu era nga buli muntu yenna akkirizibwa okwesimbawo okuva ku myaka 18 okutuuka ku myaka agitaliiko kkomo. Jjukira nti wano Museveni yali akunukkiriza okuweza emyaka 75 actually yali agiwezezza okusinziira ku biwandiiko ebyali biraga amazaalibwa ge. Yali awezezza emyaka 75 era nga ssemateeka w'eggwanga lyattu erya Uganda wali tamukkiriza kulaba ng'ate addamu okwetaba mu kalulu olw'ensonga nti ye yali age limit oba emyaka 75 gye gyali gisembebwako omuntu okuba nga yeesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lyattu erya Uganda. So n'akozesa Kadaga ne banne ba Rafaelo Magezi mubijjukira bulungi nnyo ebintu ebyo era gye kyaggweera nga ekisanja bakyongezaayo rather age limit bagistretchinzeemu n'essaawa zino Rafaelo Magezi olwamala okukyusa bino yaddukira mu faamu ze era essaawa zino agamba nti bakimukozesa bukozesa naye olw'okwagala akasimbi era akamuweebwa bulungi nnyo ensonga lwaki n'essaawa zino yeebalama ebyobufuzi ebigenda mu ggwanga lyattu erya Uganda naye nga Rafaelo Magezi ne eyaliko Speaker wa Parliament Rebecca Alitwala Kadaga be babonyaabonya eggwanga lyattu erya Uganda n'okutuusa olunaku olwaleero olw'ensonga nti omukulembeze eggwanga yandibadde yakyuka dda asinga age limit teyakwatibwamu oba teyastretchingibwa mu mbeera yonna. Ndowooza ebigambo ebyo mubifunye bulungi nnyo era nyongera okujjukiza gompya tanamba kubanga osubscribinga akwale ku kigambo kyolabaawo wansi kirirawo olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribinge asobola okubanga ate tutambulira mu nsonga zonna oleme kubanga ate ozisibwa. Sigenda kubanga nsukka wano olunaku lwaleero munzikirize bagaliza olunaku olungi atakumbi napeera bankuumire musibire bulungi mwera.